Baniriza bali ku Kakosfax 256 mwebale kutulaba kutugoberera subscribinga gamba muno naye aje ya subscribing esho yalinga omwana watu Rickman bwatendereza obuwoomi bwashira Gasumba bwesirabangako tuyekomba n'okwekomba ngagamba omwana taomye ne shira Gasumba ono abamumanyi obulungi yali ne God's plan ebyatuukawo mwabiraba abamuyisemu bamuyisemu naye kati ali ne Rickman ng'atendereza omwana engeri gy'alimu okuwooma okw'ekika ekyawaggulu nga we yakozibwa senga washira Gasumba oba shira yabyeyigiriza yika nendowooza yabyeyigiriza oba sikyo akikola out of experience engabo eba nnungi nga bagitenda obuzira nga erina ebinuubule nga bingi engabo gye bayita enzira yeye engabo erina ebinuubule seene engabo etalina bikutuse kiba kitegeeza tibamutendereza obuzira lwakuba yeye engabo ebadde mu lutabaalo nganka wetweyongerayo Vivian Tendo okuvayo n'agamba akyali virgin. Vivian Tendo yayogedde bwe yabadde akyaddeko ku TVM n'agamba nti yakyali mbeerera. Yesoma Rafiki ono ng'amukumye bulungi. Yesoma Rafiki tukwebaza wabale kukuza mwana na kumulinda paka lwana atuuka ekiseera ekituufu ekyokuvaako nakebege. Asooke nkuwa Vivian Tendo n'omuwulire nga yeekakasa nga bw'ali virgin. So yagambye n'ogamba oyawakana tugende ew'omusawo. Omuntu n'avayo ne ssente ze Vivian najja nagaa tugende ne bakukebera nga togiri. Bantu bakulu ffenna tubale mu magezi. Are you a virgin? Yes. I'm a virgin, you guys. Mwina jamali mundabyeko. Ono tebamunyongera mutadde. Mumazze. Alina evidence ave ya jirete. Bwaba tajina then abatalina kunkayanya. Yaka frozen. Freezing. Don't freeze. People be virgins even at 30. What is the problem? Buzi buchi mama tugendeke wasenga. Sibuzi nedda sisenga. Bankuza. Bambuliri. Ate be batugambe byayise wagwan. That's totally how should I call it? Actually, olaba ngojeko bana bantu abalabe babeera bampininga ko. As for yese omani Rafiki. Nachimanyi there is no smoke without fire. No, it's one of the sayings that I totally disagree with. Why? Because wabawa bantu abamukati. Let me give you an example of yese omani Rafiki. Me, I wouldn't mind a lot about it. I take it to be disrespect to him. Abayimbi anaku zino begumbulidde omuze ogw'okugamba nti QA eno ku social media yazze bagiyita question and answer. Muntu agenda live nga gwe fan obuuza ekibuuzo nga yaselebwo akiddamu. Kati Epas yabadde akoze ekintu kye bayita QA kiyite question and answer kuva mba fan ne bamugamba lwaki tonnazaala. Nagaya nti saawa yonna ayinza okuzaala alaba naye obudde bumuyitako. Ebintu bye yabadde ayogera nga ayogera nga agaa nti oba amisinga ekyokubeera taata kuba banga lirabika ligenderedde abaalo baba mutwala okuba ntali sirias engeri gyakolakola bu vidiyo obumulabisa nga comedian simanyi naye anyway katukusabire munywanyi osobola ekintu ekikwasaganya mu ngeri emu oba endala omuntu azaala afuna ekitiibwa bwe mbamba sibula njagalize omwana wa Bebe Cool birthday nungi Alan Hendrick sali leero gabadde mazaalibwa ge kale mbasibudde mukama akuume.